Akawungezi kaggula ebitongole bikuuma ddembe byasazeeko ekitebe ekikulu eky'ekibiina kya National Platform era nga waliwo ebintu ebyatwaliddwa muli ebyambalo n'ebirala bingi. Embeera eno ewaliriza bakkansala okuva e Najjanankumbi nga bakiika ku lukiiko lw'eggombolola mu zooni ya Steera nga kw'otadde n'abo abaluubirira okujja okwesiima mu bifo eby'enjawulo mu kibiina kino okutegekawo okusaba okw'enjawulo mu kifo ekyekusifu nga bavumirira ebikolwa eby'abakuuma ddembe bye bakoze ku kibiina kyabwe kino nga kw'otadde n'okuwamba abantu baabwe. Ayi Mungu gwe yatuwa Kyagulanyi Ssentamu tuza tutuule kasozi kana ak'emikisa tukowoole okwate ku mitima gy'abasajja abo abalina emmundu batulabe nti naffe tuli bantu. Bakkansala bano nga bakulembeddwa Mubiru Henry wamu ne Julius Katongole n'abalala wakyala badde nga batudde wansi ku ttaka nga kw'otali n'okukoola by'ennyimba ez'enjawulo nga bagamba nti essala eno nkulu nnyo okwawukanako n'edduwa ey'omugenzi Sseggirinya gye yasabye yali eya Kamulali. Mazima era olwayo lwaki tukuŋŋaanye eky'okusaba Katonda ayi Katonda kabamba ggulu tukaabira tukoye okutuwamba Bano mu kwogera kwabwe bavumiddwa ebikolwa eby'okutyobola eddembe ly'omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kw'otadde n'okuwamba bannakibiina kino omuli ne bannaabwe. Kusaba ekisookera ddala twagala abavubuka baffe abakwatibwa ku Steera bateebwe. Ekyokubiri tusaba ekitongole kya KCCA ne bekikwatako okulaba nti ekitundu kyaffe bakirowoozaako mu nsonga y'obuyonjo era ne mu kaseera kano ekiwamba abantu twagala nakyo kikome. Abantu baffe bawambibwa mu mayumba twalabye ekitebe kyaffe ekya National Unity Platform n'essaawa zino amagye ne poliisi biri awo. Essomero lyaffe pulezidenti lye yatuleetera okulaba nga lisomesa bannayuganda batutte ebitabo wansi ffe tubategeeza abantu b'omuluka guno n'abeerubaga yonna nti ffe omulembe guno twajja kukola twajja okubeerawo omuntu wa wansi ffe tetubeerawo nnyo omuntu wa waggulu so nga ffe aba NUP tuvumirira buli sekuvumira yenna. Abantu bange ku Steera wali bakera ne banywa bakola emirimu gyabwe ne bama ne bajja beesanyusa nagenda otuuka ku kyalo kyange nga bangamba abantu bakoze eki babakutte era mpa oda nga ndi wano ku Delta TV nti mbategeeza nti abantu bange njaga basumulule mu lunaku lumu lwokka mbalabeko abaana bange ab'NUP bakola emirimu gyabwe. Bano era bategeezezza nga batagenda kuva ku mulamwa kuwagira kibiina kyabwe kino wadde nga batiisibwatiisibwa. Tutegeeza bannayuganda tetugenda kutya tetugenda kukola ki tetugenda kuzikisa gamba teri kuzikisa. Okuvumirira ekikolebwa Mwami Museveni eky'okutiisatiisa n'okwagala okumalayo ebibiina by'ebyobufuzi ng'agenda awamba abaana ba Nuupu. Nolwekyo ekyo kikola Mwami Museveni kyokola kikyamu era tusaba obanga oyagala Uganda etambule ekikola ekyo kikomi wateekawo ebibiina by'ebyobufuzi okusobola okuteekawo buli muntu ali wa ddembe okwenyigira mu kibiina ky'ebyobufuzi ky'ayagala wabula si buli omu ajja kubeera mu kibiina kyo kya NRM. Vumirirwa ebikolwa eby'obutiitiizi Mwami Museveni byayolesa ebyokuwamba abantu nga batiisatiisa ng'atugaana okulwanirira eddembe lyaffe nga bannayuganda. Tuvuddeyo olwaleero tusabe era nga olwaleero tukulagira Mwami Museveni titujje essaawa yonna era tuli wano okukutegeeza tino tetugenda kutya kuba ffe tetuliwo kutuulirira nsi yaffe. Bano oluvannyuma lw'okusaba bakoze bulungi bwansi nga balongoosezza ebitundu byabwe ng'akabonerako okussa mu nkola omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'okukuuma obuyonjo. Carol Nakibuule, Yaluka Delta TV, Amasukulumu.